Ekitibwa kwano ku kitebe kyaffe ekya National Platform be bafull soldier abalemesezza omukulu Mathias Mpuga Nsamba okujja ku woofiisi ya National Platform nga bamugamba ono nti singa tasooka n'alekulira oba n'asooka n'awummula mirembe tebagenda kuddamu wa access ku woofiisi za National Platform kubanga tebamanyi ki kyabaleese. Baganda bange, mukwano gwange, ebigambo nno kati bikalubyemu. Mathias Mpuga Nsamba ebigambo byandibanga bimukalubiddemu. Yandibadde musajja mukulu n'akola ekyebusajja bukulu n'abaawo kyakola n'alaba nga akyusa embeera eno kubanga agenda kakkana takyalina na mukyaki walaga, takyalina ku mukolo gwalaga olw'okuswala okw'enjawulo ng'ate afiiriddwa emikwano. Banange abantu abamu kyandibadde kirungi nnyo ne tutunuulira emikwano. Banange kintu kyamaanyi nnyo okuuma omukwano gwo n'ekitiibwa kyo. Tukuume emikwano, tukuume ebitiibwa byaffe. Mathias Mpuga Nsamba mukama waffe ekintu kitono nnyo. Vaayo weetondere eggwanga, zaayo ssente. Bw'omala okuzzaayo ssente ate munnange weetondere abantu. Ekintu kiri simple nnyo. Be apologetic. Owetondere eggwanga. Toddamu kuyisa mu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ye yakutuusa munnanga wooli. Lwakuba abantu abamu okujjukira kwammwe kutono nnyo. Temwagala kujjukira, mwagala okwefuula nti muli baakabi, mwagala okwefuula nti muli banene, mwagala okwefuula nti temugambwako. Naye nga mwandibadde bantu abajjukira ne mumanya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gy'atujja oba gy'abajje okutuusa wano we mutuuse. Naye bwe munaalowooza nti ne mugenda kwefuula bannaggwano, mugenda kwefuula abatagambwako, mugenda kwefuula wano ekizibu, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti tulabanga abali ku nkomerero y'olugendo lwammwe era tulabanga abatalina kigenda kuddako kubanga ono His Excellency gwe muliko oba gwe mulimu tugambi kyogere ntya ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe muliko mununuzi wa ggwanga. Yajja tulabe nga tutereeza byonna ebisobye, yajja tulabe nga tukola buli kimu nga bwe kirina okutambula era nga bwe kirina okugenda mu maaso. Ate nga munnange bwekityo bwe tuli mu kikola tugezaako nnyo okwefumiitiriza, tugezaako nnyo okukola ekituufu kye tulina okukola, tugezaako nnyo okuwa ebitiibwa, tugezaako nnyo okukuuma omukwano. Naye abantu abamu bo balowooza nti tetulina kukuuma kitiibwa kyaffe, tetulina kukola kituufu kye tulina kukola, tetulina kubeera awo ne tugamba mbu ate nze nnemeddewo, nze sijja kuvaawo, nze era ne bw'anaakola atya sirina wendaga, sijja kuseguka. Mathias Mpuga Nsamba ebyo mukama waffe tebikyakola. Weetunulemu bwekube mu tooki onoonye solution eddako olabe nga tutambuza eggwanga ate mu mitiibwa ate nga ffenna tuwaganyizza ekitiibwa ng'osigazza n'ekitiibwa kyo nga ne bannayuganda basigadde n'ekitiibwa kyabwe. Banange ebintu ebimu twongera obajjukiza n'okubategeeza nti His Excellency Dedicated President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku lwa bannayuganda ne Uganda eno abantu abamu bagenda kugwa mu buzibu bwe batamanyi, abantu abamu bagenda kufuuka ekizibu ng'ate beefudde ekizibu naye nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye pulezidenti wa wano oli ne bw'anaakola ate ne bw'anaagezaako okulemesa ne bw'anaagezaako okukola ki ffe twongera obajjukiza nti abantu banywevu nnyo okulaba nga bafuna enkyukakyuka era twongera okujjukiza oyo yenna alowooza nti agenda otabangula mukwano tukutegeeza ne tukujjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Dedicated President of Uganda bw'aba nga yakyakulembedde wano ne bwe munaakola mutya ne bwe munaalemerako okwenkanawa ne bwe munaagaana emirundi emeka buli kimu kigenda kutereera, buli kimu kigenda kuba very very fine. Ffe tetutidde era tetukyatidde ate nga tugendagenda mu maaso n'okubategeeza nti kano akaseera ke tulimu Abannayuganda tebeetaaga muntu wababuzaabuza. Kola ekituufu ky'olina okukola, Bannayuganda nabo batambule naawe. Naye gwe bw'onaakola ebikyamu n'olowooza nti Bannayuganda bagenda kukola kino bagenda kukola kiri, twongera okujjukiza nti oli mu kwetemerako ttaka, oli mu kweziika wekka na wekka so ng'ate wandibadde mutuufu n'obaako ekitiibwa kyo ky'osigaza ng'omuntu n'otagamba nti tolina kitiibwa ky'ogenda sigaza. Jjukira
Mathias Mpuga Nsambo ono lumu baali bayisa amateeka ga National Platform amapya nga baloye bagayisiza era Mpuga n'avaayo n'agawakanya. Abantu baasigaza ebibuuzo nti lwaki Mpuga avaayo n'awakanya amateeka omukulembeze gabayisiza. Ne tukiwuma amazzi ne tukireka naye era yemaze ne yeeyanika ne yeggyayo obuziina bwe bwonna nga bw'abadde abuterese ebbanga lyonna era obuziina bwa Mpuga twabutegedde. Weebale nnyo munnange tulaga ki ky'oli, weebale nnyo tutambuza bulungi era tuli basiimu kye tuyinza okugamba. Ate tugambe ki? Tuli basiimu nnyo by'otukoledde Mpuga, tuyinza obutasiima tuba balalu, tuli basiimu. Naye mwe mwajja kuzanya byabufuzi and you're proud of it. Busimanyi mugenda kuwonoona ebyobufuzi byaffe, muli wano mutyobola abakulembeze Mengo beezimbye naye banne mukuliriza ekigambo Mengo beezimbye. Mengo tezimbangako babbi, mwe kati temuli ba Mengo, mwe muli baffere. Ate Kanye hamba yatulabula ku Mpuga oyo naye nze Mpuga namola okuva dda nze akabinja ka DP buloka ako mu mazima ga Katonda saakaagala from day one, saakaagala. Kubanga bw'otunulira ekyabagoba mu DP baali baagala kye bayita dominance, nga buli balaga baagala babeere nga be bali ku top. Kati baali balowooza nti neno mu nuupu kye bagenda okukola wabula alinnye ennyinyi mwa nyinaze mwaveri n'olugezigezi lwammwe n'olukungukungu lwammwe nga mulooza mugenda kujja eno sebo mututule ku mitwe, kubanga yali pulaani yammwe. That was your original plan. You come here in Nuupu mukwate ebifo byonna byonna eby'amaanyi. Kyova olaba nti bwe mwajja mu Nuupu mwafuba nnyo President Kyagulanyi mumugobeko abaana bano abaali bayiwawo omubiri mumwetooloole era bwe mwatuuka bwe muti abaana abasinga abaalinga ku kitebe, abaana abasinga abatambulanga ne President ku kido ne mutandika obba kuba chemical, ne mutandika okubulira President mbu simanyi abaana abo bakuswaza kati oli national character n'agenda nga mubeegobako mpolampola ne mubagoba ebyaddala. Kyokka nga mmwe abamwetoolodde temusobola na kuliidinga yadde revolution y'abantu bataano, temusobola yadde kumobilizinga yadde abantu 10 okubeera ku street, temusobola goge mazima, temusobola. Era mmwe mu mitwe gyammwe temuyinaamu kintu nti Museveni asobola n'okeera ku makya n'ava ku bukulembeze. Ekisooka mmwe abakulembeze mu mwenda mwena abasinga aba DP buloko temwagala bantu beekalakaasi. Era kisinzi kigambibwa nti yemmwe abamu ku baleeta pulaani ya country wide tour okuyimirira. Njagala ndi wano noonya omuntu eyaleeta ekiteeso nti country tour eyimirire. Muntu gw'oli mubi. Bantu mmwe twali tufunye activity connecting abannayuganda omulundi omulala. Activity eyo ng'etandise oku awakeninga activism ne mugitta bannabyabufuzi. Mwagitta era ne mugenda nga mugibuuza bwe mutyo paka neebula. Kuba kati bwe mbabuuza mutubuulire lwaki tewali activism mu Uganda leero. Lwaki mwagijjawo? Puresha gye twalina gye twali tutaddewo nga nabbanja buli kaseera tumubanja Kibalama yalagawa. Puresha gye twali tutaddewo yalagawa. Ti nabbanja yatuuka n'okubanga takyasobola kwogera. Olwayo nabbanja agenda ne ku mikolo n'ayogera. Eyo puresha alagawa. Twali tutandise country wide tour nga bannayuganda buli lunaku bamanya nti leero tugenda wano ng'abantu kati bali focused ku politics. Ne mujja oba mwakola biki, oba mwatuula mu office ki, oba mwatuula mu meeting ki, ne mutta ensonga ya country tour ne mugituga. Ne mudda mu bino ebyammwe ebyokwambala obusuuti okuli oba nammwe muli baffere. Nze kinamala okuzuula bantu mmwe buli kintu ekinvolvinga activism temukyagala. Mubina engeri gye mu switchinga bannayuganda nga tebategedde. Naye ffe abamu tusigala tunootinga ne tugamba bantu bano kuba kati essaawa zino kye twetaaga ye activism, tetwetaaga luzungu lwammwe. Tuli wano omwaka guguno ogugenda kuggwako. Era mba muli awo nga mutudde nga mulowooza Museveni agenda keera ku makya. Mbu tweyisiza bulungi, agambye nti bannange Nuupu yeeyisiza bulungi. Tenzivodde empadde ekitiibwa kaakati obukulembeze
abuubo mbuba wadde mulimba mulina okutandika okutubuulira lwaki ensonga ezirimu activism owaddala agoba Museveni lwaki muzituga namwe mutandise okubeera comfortable mu opposition kubanga twali tutadde akasajja ku bunkenke nga leero tumanya nti kakati tugenda Masaka enkya tugamba tugenda wa omwana muwebbeere we badde nkyabagamba omwana mumuwebbeere atuwogganira badde nkyabagamba otunula nuga buli kintu kyonna kyonna ekirimu activism balina engeri gye bakituga aga agasajja ga DP ago mukyasagamu bana abayaye tebaagala nkyukakyuka abasinga bafere nekyo bwana bagamba tulina okuddayo Bumasaba waliyo omukazi Mbumasaba waliya omukazi we US we yagamba mukazi ki mukazi kyo we US teri mukazi wa US yagamba nti nalya sina mukazi wa US gwe nkolagana naye ku byakulya eyali ayogera ebyo yayono na mukadde nina simanyi ye nina bukerwa ona ina kiwiige ekitanyirira atenze yali kati saazi no ndi mukwogera ku byankyuka tola anti nayo obwongo bwe bunafukumu tola anti musiru kyogamba yali yandibadde akyayogera nti njagala enkyuka abakazi abamu bayina emizimu ku mitwe oyo ayogera atubuulireyo activism gwakola atubuulireyo ayina abaana bameka abamukiririzaamu nga tuvudde mu byokusaaga okujja kuno n'ayiikira kuno endusu oyo amanyi bye tuyita mwoyo oyo ani amunoonya oyo wambuka ayina amunoonya oyo amambadde nkyabagamba waliwo ebintu byotunulira nuga zena bagamba bana abayaye bana abasajja ba DP bwe bajja kye basooka okukola bakuba abaana abo baali bateekawo embeera abo ne bakuba akatwa ne babakyayisa kitegeera abaana abasinga ne bakoowa ng'omuntu okoowa ogetinga disappointed abaana bajja bamanyi ekintu tugenda kiggusa omulundi gumu kye tutamanya nti olunaku lwe twakkiriza nti tugenze mu parliament wali abasajja ne basayininga ne balayira okumanya abasajja bano bananfuusi n'ebipapula bye basayininga nga bali ejjinja ebyobutalyanguzi bampuuga babyerabira eno sitwagoba naye tutta obulamu twafiirwa kanso waffe wa Mary n'afa bw'atyo musajja yali abeera buli kaseera mu kooti kati n'osanga kiri ekikazi simanyi kye kinina bukerwa nekingwirako eddalu wano olw'okuba nti twakuba mpuuga yawasa sisita waakyo nekingwirako eddalu oba kyali kineegwanyiza kyana kyavaayo wano kirese musimanyi Masaba nina obukakafu walya milioni 14 ebungereza teri muntu yali yampaddeko yadde ssente zisukka mu kakadde okujjako abantu waliwo abakyala mikwano gyange ate nga sina bangi naye ekikazi kyakala amaaso sebo kyakola ne live
naye nina weetaaga okebera omutwe ogwo kubanga oteekwa okuba nga olina ekikyamu ku mutwe. Kyakola ne live ne kitegayo oba kyategayo mu muntu kyawo omulala. Omanyi biina fake account nga mutwalo. Kati bituule eyo somewhere. Oba kyatega mukazi ki. Wane Bungereza waliwo omuntu asobola okuwa milioni milioni 14 n'atavaayo n'ayogera. Mukama Katonda wange. Milioni 14. Naye ndo yagenda okusanganga nange ndi mupangulu kufuwa mutwe. Abaana bagambanga banange bali mu kukuba chemical. Kakati kambuuze nze omusajja alwanye entalo kuva oba myaka emeka nze obwo bugambo bundi obwo. Oyo ayogera talina na sente gy'asobola kuwa muntu oyo nina yadde 10. Aliye yagwire yeddala omanya atera okunywa buno buwalagi obwalayisi babuyita kitoko buno butoliito. Gwo omuntu nobeerera ndani nga tusobola na kunywa mwenge ati gwa bbeeyi. Koma we Uganda osimba embugo. Koma we Uganda osale embugo genda olabirira ebijja byabe wammwe. Ogende n'empuga mugende muzimbe structures zammwe Masaka mbu muli b'amaanyi mu Buganda. Muli b'amaanyi mu Buganda weya. Wani yaga nti omuganda akyali mugiri emirembe musimanyi ow'ekitiibwa ayogedde. Baana bannambi bali wano babonaabona n'amataka gaabwe bagabbye. Batulugunyizibwa bali mu kooti bali wa bupikipiki bwabwe babukutte. Ng'ojja wano otunyumiza busimanyi omanyi Mpuga abadde lutindo lunene nnyo Buganda ne Nuupu. Gwe kyogamba Kyagulanyi Ssentamu president waffe tasobola kwogera na Kabaka direct. Gwe kyogamba Kyagulanyi Ssentamu Robert muzzukulu wa Kayiira tasobola kwogera ne Ssaabasajja Kabaka. Kyogamba teboogerangako. Goza buli kimu bajja kireeta mu kamera. Mwina ebibuuzibuuzi bye mwogera ne mwefuula abamanye nnyo. Kyogamba ku Mpuga ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ani asobola okwakisesinga Ssaabasajja Kabaka amangu. Waliwo beko Ssaabasajja Kabaka ng'agenda akyalako ewa Mpuga. Naye Ssaabasajja Kabaka yali akyaddeko kuzimu ku bizinesi za Kyagulanyi Ssentamu e Busaabala. Kyagulanyi Ssentamu n'avugako ku Ssaabasajja Kabaka. N'ayaniizaako ku Ssaabasajja Kabaka. Mwina baba kulietingira ebibuuzo okubaloozesa nti aba bantu b'amaanyi wano. Tosobola kwawula Kyagulanyi ku Buganda. Tosobola kwawula Kyagulanyi ku Kabaka we. Ekyo ekibuuzibuuzi mukireese nnyo. Munnange kambabuulire emirembe giri ab'ebitiibwa. Gye mwali mwamanyira okuwuddisa bannayuganda gyaggwaawo. Olwaleero tweyogerera. Kati nze ndi wano siri musajja ndimu Oluganda lutonotono. Naate nze mmanyi mwe basajja mmwe ate mwe abantu abamu abatonotono abali awo Emmengo mwe muleetedde Museveni okubanga akyatufuga. Ekisooka temwagala muntu yenna kubasingako era mwe mwetwala nti mwe mulina okutegeerera abalala. Kubanga singa mwali mwagaliza eno yandibadde right time right moment ey'okwegatta emabega w'omusajja Kyagulanyi Ssentamu nammwe mufunemu ng'Abaganda. Naye mukoze nnyo okumulwana naye lwakuba nti ate abaana b'omulembe guno Abaganda basengekemu baawufumuuko tebakyali bali eri be mwamanyiranga mbu simanyi gundi alagidde. Mukoze campaign kati labeene embuzi simanyi bagiyitaani kituutu Samusoni. You people stop fighting stupid wars. And the vampire Museveni, instead of killing Nope with time, you're beginning to blame others. Gwokola ki okulwana? Why don't you go and fight? Oloza comment gy'otaddeo kakati Museveni alekeddeawo okutta abantu n'okitunuulira n'ogaala beene embuzi. Olwo comment nze wano Museveni tagenda kutta bantu. Oba bino babizaala wa? Nakyo kiguze data kuteekako comment ya kisiru bwetyo. Abazadde muzaala. Owai, kyogamba nze nzita abantu. Agamagezi gendo gawe family yo munamwe mulwanyise Museveni.
Go and give that advice to your family. Choga family yeri bulungi. Oba bwo comment nze wano Museveni n'atatta bantu. Kyogamba bulijja abadde abatanga tuli mu confusion nga we are fighting each other. And by the way, who is fighting each other? We are asking for accountability. Fete twagala ekyatu nalabye Dr. Kiza Besigye ngaga nti Nuupu teina capacity kulwanyisa corruption. Mukulu Besigye kifeefe maaso guloli maaso mbira tubadde tukusaba muzeeyi weewumuzeeko naawe bweba Nuupu teina capacity kulwanyisa corruption tetugenda ku kale katugezeeko gwe walemu okulwanyisa corruption kyovola babakuwa ne sente tiimu yonge egenza okufuna sente n'ogaana okuvaayo okubuulira bannayuganda amazima ng'obudde bukyali tetugenda kukiri anti kyovola banti ffe tuli baawufumuuko bwe mutwe mwatujerega. This is a wave, it will come and go. Bobi Wine takyalina maanyi mu bantu bwe mutwe mwayogera. You will not hear anything like Nuupu after 2021. Si bwe mwayogera. We are in 2024. Osobola kunga nti Nuupu teri mu bantu. Sometimes you keep yourself, keep those ideas. Nalabye kino okumanya bintu mwe muli biyayi. Dr. Kiza Besigye olwamaze okwogera bw'atyo nenda bakino kifeeriya Kisamusoni Kasumba nga kize nakyo kiganti waliwo ekibiina ekimu Ekitibwa Dr. Kiza Besigye yabawadde amagezi naye simanyi oba be bawadde amagezi. Your opinions do not matter. Singa zaali zimatalinga mwali musobola okuinfluencinga abantu. Your opinions, by the way, you hold opinions which are not even useful. Mumuloza nti olwokuba mutuula ku TV obwo muli mulina influence right now ndi one nenza ate nina influence at least okubasinga. You people, your views no longer matter. Dr. Kiza Besigye tukurespectinga nnyo naye lekera awo musajja gwe nawo boyina bubeezi buba kati wagenze n'ositula Lukwago n'ositula bampu bagundi bano katimuko ke wajjeri mbuka kati mwagala kufominga simanyi kisindi. What happened to red card movement? Buli wosange yali enguzi ng'ojjayo kaadi ng'ogi Dokita gwe walwana ne Museveni. Dokita twagala okubuuza amazima ga Katonda ova mu Western Uganda nga tetuwulirangayo revolution etandikira mu Western Uganda. Kyogamba genda ozimbe nakuwulidde ogamba nti tuzimbe groups. Can you go to Rukunjiri and start from there? Rukunjiri Dokita gy'ova baagikugyako wano wowoganira mu Buganda yo twaginyweza. Gende Rukunjiri genda mu Western Dokita ozimba abantu va mu bintu by'okujja wano n'otukubira kerere naawe ne weebuzaabuza ne weesuula eddalu kakati olwali Dokita oneewuunyisa. Wandibadde ogamba nti I want to appreciate Nuupu for at least taking the step. Naye gwe wavudde ate n'ogamba tetusobola kulwanyisa simanyi corruption kati tumuleke. Oyagala naffe tusiraane nga pateyo bwe yasiraana. Kale naye tuba tetusobola ffe katugezeeko. Dokita mwesiba nnyo wano mu Buganda ne mwogerera wano Luganda ne mufuukuula wano. Dokita mu Western gy'ova waliyo opposition ndooza babiri. Ewuwo yennyini nyini Rukunjiri home base yo baagikuggyako yonna ya NRM. Badde nkusaba Dokita amaanyi ago g'okozesa n'okutuuza meeting wano mu Katonga buli kaseera n'okutubula eminga nga tutasobola kulwanyisa corruption. Mbadde nkusaba Dokita mutima mulungi gendako ewammwe Rukunjiri kubanga eyo waliyo abaana abalina omutima. Twalabako lumu wano nga bakugaanya okugenda abaana ebaateekawo embeera. Tubadde tukusaba engeri gy'omanyi Olunyankole genda omobilizinga abantu b'omu Western mu Lunyankole. Bobi Wine Katonda yamuwa ekisa nti kale wano mu Buganda musajja Muganda ate tukonteininze. Mulekerawo okunafuya kye tukola. Ekizibu kye muyina temukkiriza nti ffe omanyi kiri mu kuleetera abantu bano abasinga abakulu okulaba nga batwogerako kubanga bye tukola byanjawulo nnyo. Walabye omusajja wa NRM ng'agamba Waisu Mufumbira ngaga nti munnange yogera mpola naawe bayinza okuggyako obwa deputy kwegamba b'omu mentalite gyabwe mu mitwe gyabwe. Badde baagala kulyetinga nti Waisu Mufumbira waali tasaanidde alina okubanga no tekikola bwe kityo kitegedde. Kati Dokita
oli awo weno oli mukumeketa mannyo dokita ekisooka gwe kenyini ayogera enfunda nnyingi tukulabyeko wano nga mukola United Forces of Change naye nga Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina kya National Unity Platform bw'avaayo mwate mwefuula nti babakutte olulala mwatutuuza wano ne mukwata president waffe ne mugaa nti mugenda kubanga obuseppiki ne mukkiriziganya bulungi olunaku bwe lwatuuka olw'okuba obuseppiki dokita tewakuba kaseppiki weekweka ewonoga nti bakukutte Kyagulanyi Ssentamu gwe muzalawa yeye muntu Kyagulanyize real reflection of bwe tuba twalaganye nina okutuukiriza yagenda n'akuba obuseppiki olulala dokita ne mutuula ne mugamba mugenda kusimba ebitooke dokita Besigye totulimba okujjako nga tetukumanyi mu byabufuzi dokita Kiza Besigye twali tukulabyeko ng'otoloka mu nnyumba yo nga poliisi eri awo njagala kubuuza dokita kwolwo tewalina kabadi k'osobola kuyitamu n'otoloka mu nnyumba mbuuza bubuuza dokita kubanga twakulabako wano olumu nti poliisi yakuggaliranga ewuwo ne bakwekangira wa mu tawuni lwaki ku nsonga y'okusimba ebitooke nga mwakkiriziganya mwenna wagamba nti poliisi ekusibidde ewaka gwe ne road mayor omanyi tubawo ekitiibwa aga bakulu baffe mu byobufuzi naye mutu disappointinga mbu dokita bamusibidde yasimbako ekitooke olunaku lumu nga tebinaakutandika we byatandika kubanga balagaana olwaddako ne yeefuula mbu bamusibidde ewaka njagala kubuuza kibuuzo dokita tuzze tukulaba waliwo badiployinga ewaka ewuwo wonna wonna ne bakwekangira mu kibuga njagala kubuuza dokita kwolwo wali tosobola kutoloka waka n'ogenda mu luguudo n'osimba ebitooke bannayuganda abantu bawansi mugenda kulwawo nnyo okutegeera bannabyabufuzi era twebaza omusajja gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu ono tumwebaze nnyo tukkirize tugaane Kyagulanyi ayanise bannabyabufuzi ba Uganda sharinga video gwe toyina kyofirwa okusharinga ka video kano tunyumyemu waliwo ebintu byolina okugatta obugasi nga toyina nakulinda muntu wakutegeerere olwaleero lwaki buli opposition eri mu kubuleminga Nuupu olw'okugamba Mpuga addeko ebbali mwandibadde mutu appreciating ne mugamba pate eno banekamba buulire eno pate yanjawulo muuko eyinza okuba nga tulinamu obuzibuzibu naye waliwo decisions Kyagulanyi ne ttiimu ye ze bateekinga naawe kenyini ne wesikamu just kitunuulire bwoti abasajja bano abayingira nga bava mu DP block baali basajja abeeyita ba senior n'abakazi abeeyita ba senior politicians era nga baava eri nga be bayita ba godfather b'ebyobufuzi era bwe bajja mu kibiina kya National Unity Platform baali bazze nga bamanyi tebagambwako era mujjukira bwe baali bayingira mu Nuupu bafoosinga pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu yali alina okusayininga endagaano nabo endagaano eyo yali egamba ki tontabaala sikutabaalanga nga kitegeeza ki tisinga DP nga bwezze DP buloko buli wonna wonna we yalina omukulembeze waayo nga talina kusimbibwako muntu yenna era baafoosinga Kyagulanyi Ssentamu okukola endagaano naye olw'okuba omusajja ono yali mugezi endagaano eyo yagaana okugiteekako omukono mu ndagaano eyo kyaki ekirala kyalimu nti singa tewabaawo muntu yenna yeesimba ku bakulembeze abaali bavudde mu DP buloko eyali endagaano eyasooka Kyagulanyi n'ababuuza
Tweyanziza nnyo muganda waffe mukwano gwaffe ow'Amasaba Media, weebale nnyo okwagala eggwanga n'okutambuliza mu emirimu gy'eggwanga. Tusiimye nnyo ono Mathias Mpuga Nsamba, akakundi kaabwe bonna babadde baagala omusango guzza ku bafuuti soja gy'oli be baamutuma okugenda okulya ssente y'ekibi, ssente y'omuwe w'omusolo, ssente y'Abannayuganda gye babadde bazannyiramu. Baganda bange, mukwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob agenda kuba wa njawulo ate era ebyenjawulo agenda kubikolera ddala. Baganda bange, mikwano gyange, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob ye pulezidenti w'eggwanga era yatambuza nga tugenda maaso ate atusuubira nti tujja kuba bawanguzi. His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob ku lw'Abannayuganda n'eggwanga lyaffe lino tusuubira nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob ajja kuba wa njawulo era bingi bijja kutuuka nga bya njawulo. Weebale nnyo mukama waffe His Excellency, weebale kwagala ggwanga, weebale kumaakuma Bannayuganda ate weebale kutwalira ddala Bannayuganda eyo gye balina okulaga. Tuli bamativu nnyo era tusuubira tutambulira ddala bulungi.